Bano batuuze b'ebulangira zone mu Busota Parish Southern Division Kamuli Municipality nga Kasambula abadde musomesa era nga y'omu ku basirikale abakuuma akalulu akawedde. Mama wange kyakoze kibi nno ne mama aise baba kyakoze kya butemu. Kyakabaimenti kwita musaadawo wakabairementi kujaga imwe wasibula musaadawo bulungi wajjowe imwe. Kubanga abakazi bafuusa abantu abatemu oba n'omuntu mwino nga tolina kumutegeera kukyali lowooza. Kigambibwa nti Kasambula abadde n'erinnya erirwadde lye baamuggyeemu omukyala we wamusangidde mu nnyumba nga yeebase mu ddiiro kwe kumuggyako obulago. Yava wano mwene yetwala ne ku poliisi olw'okuba nti ategere nti abatuuze essaawa ebabe bajja kumugambula kumuyita. Nakuba nti essaawa eno oziramu ku ssente ati ndina akasente kanatereka aye kali ati kali wala. Nakuba nti bbe eriino wekakabya ojja otoolemu eriino moofuna emirembe. Olwo naamuwa omutwalo mulala mwene yeena yabaako n'obusente bwe bwabaire nabwo yajja mu iddwaliro kale okwira n'okwokubulira nti omukazi amwise. Tibakambwe omukazi tuvugamaku kujja mutambalinga. Ekikoze abaire mulokole ajanika tutyere yabuira abaire munumu wa mwenge wano ng'atugulira ne kubagula n'omwenge badanga aise wasemuka musada ife abaire atutambula mu baba abamuzaire laba mu mwoyo guyitaiba ayi kayinga oyo omukazi omuzaire okuyitaiba aboneka nga abaana abatairemu ekikolwa ekibi. Okusinziira ku aduumira poliisi mu Kamuli Madiri Ahmed agamba ensonga yavuddeko obuzibu ya butagula bikozesebwa mu maka. Ensonga ezo dabaire kuni wano kubanga njiri nabuuza ku osi wange wa famire atwala buyamaka yankobera nti babairewo nga batyebe mu nsonga ezo nga ensonga dikali mu maiso. Poliisi ezudde ejjambiya era etandise okunoonyereza ku nsonga zino. Poliisi eggyeyo omulambo n'egutwala mu ddwaliro ekkulu e Kamuli okugwekebejja. Nathan Sengoba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.